Soon and very soon, we are going to see the King. Oh, soon and very soon, we are going to see the King. Come on, say it. Right. Soon and very soon, we are going to see the King. Hallelujah, hallelujah. We are going to see the King. Soon and very soon. Very soon, we are going to see the King. Soon and very soon, soon and very soon, we are going to see the King. Soon and very soon, soon and very soon, we are going to see the King. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We are going to see soon and very soon, soon and very soon. okufumbirwa okuzaala okutikkira okuyingira mu nnyumba yo abaana bo okubakola ebirungi okwebaza Mukama n'embaga efundikira obulamu. So muzira embaga zonna yeno embaga gyoba otasobola kwogera nga bakuzaala era ofe embaga tozitegeera bulungi naye nga mbaga za makulu nnyo. Amina. Kati ng'abantu era abaana ba Revival Church nange sinze njagala okuyimirira ku mbaga ze, njagala tuyimireko wano ku mbaga nga mufumbirwa, nga muwasa, nga musimba amayumba, nga muguza emmotoka empya, nga muguza ezo embaga muzikolako. Abantu bano bakola mu mbaga zino nga Katonda akoze mu birungi mu nnyumba wano. Kyenjagala okusooka okubuuza, mu nnyumba muno teri bawasa, teri bafumbirwa. Mu nnyumba muno temuli bagula ku mamotoka n'amayumba muyitemu ku bubaka obulungi, kuba ezo embaga ziba za ssanya, kusanyuka, kulya, kunywa. Eno embaga yesinga okuteesa mu kkanisa. Zaburi 139 njagala okutwasomerayo. Zaburi 139. Mariya aliziwa, Mariya anasomerwa bulungi. Zaburi 139. Nzize njogere ku kye bayita famire. Njagala kwogera ku kye bayita famire. Famire. Omusomi wa Bayibuli y'Oluganda Zaburi 139. Nje nsomereka. Twebaza Katonda mu myaka Katonda gy'awadde n'obulamu Katonda bw'amuwadde paka. N'ebibuuzo bingi sensagala bibakubamu. Nze nga nziriko omusumba nina ebibuuzo bingi. Yena njagadde mbuze malayika wa Mukama ali awo Katonda. Zaburi 139 bwegifunye. Omuntu yamuwangadde emyaka emeka? Omuntu bwe baawangalanga emyaka 100, abantu bwe baayonoona Katonda n'abateeka ku myaka 14. Era mu Zaburi awo Katonda emyaka n'ayongera ogisala ku myaka weewaawo 7, weewaawo 8. Ogifunye?
Zaburi 13:9. Sifudde ennaku mmeka zomaze mu nsi muno naye akuteekamu mu beekigendererwa. Era ekigendererwa kyo bapapa siyo lwaki oli ku nsi wano kyekikulu. Amiina. Newankubadde tewandyagadde okuwangala emyaka 9, emyaka 8, emyaka 7 nga Bayibuli bweyogera, naye Yesu teyagimala. Yesu yamala emyaka 3 ekigendererwa yali akimazeeyo. Kati ebibuuzo oyinza obisigazangamu teri ekigendererwa kyebadde akimazeeyo. Is the purpose fulfilled in his life? Ekyo tuyinza kibuuza Katonda. Amiina. Naye gwe ng'okyali mulamu nga tonaba kumalayo ng'okyali okukuba olukya buuzanga Katonda, what is my purpose? What is my purpose here? N'omwana afudde muto nnyo. Era bw'aba sitaani erina bingi ebimukomera. Mugamba lwaki otwala abaana bato bwe bati? Yabadde yakoze eki? Yabadde asinga ebibi? Yabadde anyiizizza nnyo Katonda? Ebibuuzo nina bingi eby'okwemulugunya. Bwe mba okwemulugunya nina bingi nga bino. Amiina. Naye kye njagala okuggyayo ekigendererwa ky'obulamu bw'okikoze. Mu Bayibuli mulimu abantu babiri abaafa, Laazaalo n'omusajja omugagga.